Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo njagala kubanga ate waliwo na amawulire genjagala okubeera nga nkuwa bw'oba tonaba kubanga subscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad omusajja akiikirira abantu ba Kawempe North mu Parliament eye11 ku kadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform wetwogerera mu dakiika ntono nnyo ezakayitawo era n'akatambi njakka kuwa bwe n'abankaleese. Segirinya Muhammad akutte ekkubo n'agenda ku kitebe ekya National Unity Platform n'akyalira ku mukulembeze we ku mukulembeze amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ebbanga era nga kino n'ababaka bangi abalamu abali ku kibiina ekya National Unity Platform wabula nga tebannaba kugendako eri kukyalira ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Segirinya Muhammad atambudde wamu ne maama we ne basisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne basisinkanayo Secretary General w'ekibiina kino amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Segirinya Muhammad newankubadde nga akyali mu mbeera ya bulwadde, Segirinya era tunajjukira nti mu ddwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ali mu ddwaliro eyo ng'afuna obujjanjabi, abakungu bangi bamukyalira, ab'ebitiibwa okuva Mengo bamukyalira, ababaka ba Parliament bangi bamukyalira, n'abantu abalala ab'enjawulo abakukunavu ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga bakyala ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu ddwaliro bwe yali ensambya ng'agenda okukola kye bayita minor surgery okumulongoosa okumugjamu bu fragments obwamukuba mu kugulu obwa tear gas canister bwe yali agenze ebulindo. Mu bakungu abakyala ku ddwaliro ababaka ba Parliament ekyasinga okwewunyisa abantu nti Honorable Segirinya Muhammad yali omu ku abo abagenda mu ddwaliro ensambya newankubadde yali akyali mu kagaali, embeera yali tennaba kubanga etereera wabula ye mu mbeera ye etaali nnungi yasalawo nakkirira ate mu ddwaliro ensambya okulaba nga alambula ku mukama we president we amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nno byonna byajja oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubwa tear gas canister bwe yali agenze ebulindo wali mu Kira municipality wasangibwa aba yali agenze mu maka ga musajja mukulu amanyiddwa nga Kanso George Musisi omu ku bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform bwe yakubwa tear gas canister amawulire ne gasaasana ensi yonna olwo bamuddusa mu ddwaliro ensambya abakungu ne batandika okwesomba wabula ekyasinga okwewunyisa abantu kwe kulaba Segirinya Muhammad omusajja yali akyali mu mbeera ey'obulwadde era nga ne mu ddwaliro kigambibwa mbu yajjira kagaali. Segirinya Muhammad yasobola okugenda n'akyalira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati njagala kunnyonnyola bibadde bitya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ngenda bikuwa mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole kanzije mbere nga nkuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagambye Segirinya olabe ne Segirinya amugambye eki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bweri wali ku kitebe ekya National Unity Platform gwe munanga mpuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole ensonga zino obeere nga ate tozimisinga. Nkugambye ennaku z'omwezi zaali nga 3 omwezi gwali gwa mwenda omwezi oguwedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze mu bitundu ebimanyiddwa nga Bulindo mu Kira municipality ng'agenze ku kabaga akamu akali kategekeddwa Kanso George Musisi ono nga y'omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform y'omu ku bannamateeka mu kibiina ekyo era n'olunaku olwajjo nga bwe nkugambye mu updates ezisembyeyo kuwa ye yabadde mu musango gw'okulaba nga Akirewo Kivumbi ne banne bava mu kkomera oluvannyuma lw'okubeera nti baakwatibwa awatali musango. Kakati njagala okutegeeza His Excellency yali ayitiddwa ku kabaga kano okulaba nga abeerawo ng'omu ku bannakibiina bwe yali ategese. Bwe yali aveeyo abasajja baamusalako n'ebigendererwa ebitaamanyika era mu kumusalako baakuba omukka ogubalagala
ne bakuba amasasi ne basalako konvoyi ye yonna ne batandika okukuba buli kimu era abaana bangi bakwatibwa ku lunaku olwo bangi bafuna ebisago ku lunaku olwo era nga wayite dakiika ntono nnyo amawulire ne gafuluma nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obuzibu mu bitundu ebyebulindo. Wano nno bamuddusa straight mu ddwaliro ery'Ensambya eno nga gye yafunira obujjanjabi obwasooka era bagenda okukeberanga mu kugulu kwe mwasigalamu tear gas canisters oba bu fragments obwava ku tear gas canisters bwasigala mu magulu ge. Wano nno n'agenda okubanga akola kye bayita minor surgery okulaba nga bajjayo obuntu obwo naye nga bomanyi surgery yonna esigala ina impact ku bulamu bw'omuntu era yabeera mu ddwaliro. Abakungu bangi bamukyalira ab'ebitiibwa okuva e Mengo ababaka ba parliament paka ku lunaku lwe bamusiibula era ku lunaku eddwaliro tewali muntu n'omu akkirizibwa kusala awe kubo lyaggalwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi. Wano nno Segirinya we yeewuunyisiza abantu nti yajja mu ddwaliro nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulwadde. Kino nno kyongera okunyweza n'okulaga enkolagana eri wakati we ne mukama we amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mu ddwaliro mu mbeera buli muntu gye yali tasuubira. Segirinya Muhammad n'ajja n'amulabako n'amukyekingako era n'amusabira n'essaala okulaba ng'awona asobole okuddamu okuzoganya n'okutwala eggwanga mu maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ategeezezza eggwanga nga bw'olaba mu bifaananyi awo nti Segirinya Muhammad azze n'amukyalirako wakati mu mbeera nga naye yennyini tannaba kubanga atereera. Segirinya nkugambye abadde mulwadde okumala ebbanga mwenna lye mumanyi abadde nga atava ku ndiri mawanga ag'enjawulo era nga asembyeyo kubeera mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan gy'abadde afunira obujjanjabi. Segirinya mu mbeera egambibwa okuba nti yali yakubwa obutwa mu mubiri newankubadde nga wetwogerera embeera yandibanga egenda edda mu nteeko. Kakati olunaku olwaleero mu ddakiika nga ntono nnyo nga bwe nkugambye ziyise ennaku z'omwezi nga 2 kinagenda mu byafaayo mwezi gwa 10 mwaka 2024 ku kitebe ekya National Unity Platform Segirinya Muhammad nga awerekeddwako maama we era nga asisinkanye abamu ku babaka aba parliament asobodde okugenda n'achekinga ku mukama we. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuddeyo n'ayogera ku nsonga eno era bw'ati bw'agambye as he continues to recover. Our brother Honorable Segirinya Muhammad has started moving around and a bit nti nga bwagenda maaso n'okubeera nga awona Segirinya Muhammad bwagenda maaso n'okuba nga akuba ku matu adde engulu yatandise okubeera nga atambula mu akatonotono era ng'agenda akyalirako ku mikwano gye. Era olunaku olwaleero asazeewo ayiteko ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform era nsanzeeyo nambuuzaako. Very pleased to receive him. Timbadde musanyufu nnyo okulaba nga mwaniriza Segirinya Muhammad original Mr. Update. Although he is still weak and frail, he has made a significant stride towards recovery. Tinewankubadde tannaba kubanga atereerera ddala akyali mu mbeera etali nnungi nnyo wabula agenze akuba ku matu era waali osanga tunaamufunamu omulamwa wetwogera nga Segirinya waakiri agenda dda engulu era olugendo lw'okutambula obulungi ennyo mu kudda engulu olugendo lw'okulaba nga addawo oli Mr. Update gwe tumanyi kirabika nga si bbanga ddene nnyo okulaba nga tugenda kuddamu okulaba ku Mr. Update. Let's continue praying for him. Era n'asaba bannayuganda nti bannange mbasaba tugende maaso n'okubeera nga tusabira Mr. Update okulaba nga adda mu mbeera ye eri ey'oligino yennyini gye tumanyi Segirinya Muhammad Mr. Update gwe tumanyi abeere nga addawo mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Segirinya Muhammad nga bwe nkugambye akyalidde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebigambo bwe bityo bwe bibadde weebale kubanga okyagoberera tulisiganyemu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.